Ebikolwa by'abatume essuula 28 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Bwe twamala okutuuka obulungi ku lukalu ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita. Abantu b'oku kizinga ekyo baatulaga ekisa ekitali kya bulijjo kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna nga n'empewo nnyingi ate nga n'enkuba yali etandise okutonnya. Naye Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'agussa mu muliro, embalasasa n'evaamu olw'ebbugumu n'emwerippa ku mukono. Abantu b'oku kizinga bwe balaba ekyekulula nga kyereebeetera ku mukono ne bagamba bokka na bokka nti, mazima omuntu ono mussi, newankubadde awonye okufiira mu nnyanja, omusango tegumuganya kubeera mulamu. Naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Naye bali ne balowooza nti anaazimba oba anaasinduka okugwa eri nga mufu. Naye bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi kyamubaddeko, ne bakyuka ne bagamba nti, Katonda. Waliwo kumpi n'ekifo ekyo ensuku z'omuntu omukulu w'ekizinga erinnya lye Pubuliyo, oyo n'atusembeza n'atujjanjaba n'ekisa ennaku 3. Awo kitaawe wa Pubuliyo yali ng'agalamidde ng'alwadde omusujja n'ekidduka n'ekyomusaayi. Pawulo n'ayimirira mu ali, n'asaba n'amussaako emikono n'amuwonya. Ekyo bwe kyakolebwa, abalala nabo abaali ku kizinga abaalina endwadde ne bajja ne bawonyezebwa. Era abo ne batuwa ekitiibwa kinene bwe twali tuvaayo ne baleeta ku kyombo ebintu bye twetaaga. Oluvannyuma lw'emyezi 3 ne tusitula, twaviirayo mu kyombo eky'e Alexandria ekyali ku kizinga mu biro eby'omuyaga. Akabonero kaakyo abooluganda abalongo. Ne tugoba mu lusakusa ne tumalayo ennaku 3, ne tuvaayo ne twetooloola ne tutuuka e Regio. Bwe waayitawo olunaku lumu, empewo ez'omuggundu ne zikunta, ku lunaku olwokubiri ne tutuuka e Puteoli. Gye twasanga abooluganda ne batuyita okumala nabo ennaku 7. Awo bwe tutyo ne tutuuka e Ruumi. Abooluganda bwe baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusisinkana mu katale ka Apiyo ne mu bisulo ebisatu. Pawulo bwe yabalabako ne yeebaza Katonda n'aguma omwoyo. Bwe twayingira mu Ruumi, Pawulo n'akkirizibwa okubeera yekka, kyokka ng'alina omusirikale amukuuma. Awo bwe waayitawo ennaku 3, n'ayita abakulu b'Abayudaaya. Bwe baamala okukuŋŋaana n'abagamba nti, abooluganda, newankubadde nga saakola kibi ku bantu newankubadde mu mpisa z'abajjajjaffe, naye nasibibwa n'empeebwayo mu mikono gy'Abaruumi mu Yerusaalemi. Abo bwe baamala okunkemekkereza ne baagala okunsumulula, kubanga tewaali nsonga gye ndi yakunzisa. Naye Abayudaaya bwe baagaana ne mpalirizibwa okujulira Kayisaali, singa alina ekigambo okuloopa eggwanga lyaffe. Kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba n'okwogera nange, kubanga olw'essuubi lya Isirayiri nsibiddwa n'olujegere luno. Bo ne bamugamba nti, ffe so tetuweebwanga bbaluwa za bigambo by'okuva mu Buyudaaya, so tewali ku booluganda eyali azze n'atubuulira oba n'ayogera ekigambo ekibi ku ggwe. Naye twagala kuwulira okuva gy'oli by'olowooza, kubanga enzikiriza eno tumanyi nti bagiwakanya wonna wonna. Ne bamulaga olunaku ne bajja bangi gy'ali mu kisulo, n'abannyonnyola nga bategeeza obwakabaka bwa Katonda era ng'abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu bannabbi okuva mu makya okutuusa akawungeezi. Abamu ne bakkiriza bwe yayogera, naye abalala ne batakkiriza. Awo bwe balema okukwatagana ne bagenda, nga Pawulo amaze okwogera ekigambo kino nti, Omwoyo Omutukuvu yagamba bulungi bajjajjammwe mu kitabo kya nnabbi Isaaya ng'agamba nti, genda eri abantu bano oyogere nti okuwulira muliwulira ne mutategeera, okulaba muliraba ne muteetegereza, kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde, n'amatu gaabwe gawulira bubi, n'amaaso gaabwe bagazibye, baleme okulaba n'amaaso, n'okuwulira n'amatu, n'okutegeera n'omutima gwabwe, n'okukyuka nze okubawonya. Kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerezeddwa ab'amawanga, nabo balibuwulira. Bwe yayogera ebigambo ebyo, Abayudaaya ne bagenda nga bawakana nnyo bokka na bokka. Awo Pawulo n'amalayo emyaka 2 miramba ng'asula mu nnyumba gye yeepangisiza, n'asembeza nga bonna abajjanga gy'ali ng'abuuliranga obwakabaka bwa Katonda era ng'ayigirizanga mu lwatu ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo nga tewali amuziyiza.